Omukazi bw'abeera omugezigezi kizibu nnyo okufuna omusajja amukwana. Omukazi bw'abeera ow'olugezigezi kizibu nnyo okufuna omusajja amukwana. Omukazi bw'abeera nga yeemalirira nga buli kimu akyekolera kizibu nnyo okufuna omusajja amukwana. Omanyi lwaki? Abamu batya kubeera basajja. Omukazi omugezi ng'alina olugezigezi ate ng'asobola okwekolera buli kimu n'akyemalira, abasajja basinga bamutya kubanga aba avudde mu kalakita y'okubeera omukazi. Banyinya banoonya biddofe ekitudde eyo kyasobola okufuga. Bw'obeera oli unruly nga buli kimu okyekolera, tolina musajja kukuyamba, buli kimu okyekolera. Mukazi gye bali nga assako n'omupiira emmotoka, najjaawo kanguteekeko. Abakazi gye bali abali hande. My dear sister, tokyusanga kalakitaazi zo by'obaddemu mbu obikyuse kubanga omusajja biki bwe naakola bwenti ate omusajja nnyina omugondera. Nedda, omusajja mukaluubirize. Gy'onaakoma okufuna akugumira yoyo omuntu omutuufu gwe weetaaga. Bw'obeera n'omuntu ebbanga ddene ne mwawukana, ekisinga okuluma si kubeera nti omukwano guweddewo, wabula kwe kubeera nga obuddewo wabwonoona n'okyusa obulamu bwo n'okola by'otalina kukola okwagala omuntu gw'otalina kwagala. Omuntu alina kukulaba nga bw'oli. Oli akumanyireyo nti oli ttaafu kuki bw'otyo. Omuntu akwagale nga bw'oli. Tokyusanga bulamu bwo era osi gy'oba okoze. Buli bw'oyagala omuntu ne mwawukana kubanga tasobola kugumira mbeera zo, oyo si wuwo, muleke agende, ojja kufuna waasobola okutegeera nga bw'oli. Ekisinga okuluma nga relationship eweddewo si kubeera budde bwe mumaze obungi, nedda. Kwe kubeera nga gwe wakyuka n'ova mu kye wali oli n'ofuuka ekirala kyokka omuntu n'amaana akulekawo. Imagine omuntu ng'amaze okusiraamula ate n'akuvaako. Badde mulokole n'ofumbira omusajja musiraamu n'amala okukyusa gwa Bible otandise okusaala, relationship n'eggwawo ne mwawukana. Kitegedde? Tekyawukana na muntu amaze kuyigiriza lulugwala. Kati ogenda ddogera naani? Omusajja obadde omwagala akuyigiriza olulimi lwe, olumanyidde kalica byonna. Ogenda kuyiga ye kalica mmeka? Omuntu omulungi ku mulembe guno ye muntu asobola okugumira ky'oli. N'amanya nti oyo ye bw'ati bw'ali, akwagalenga bw'oli. Teri bufumbo bw'ogenda kuyingiramu oyagala omuntu agenda okukwanguyira. Buli muntu muzibu. N'ebimu olina kuzikiza mumwa, ebimu kwefuula musiru. Okubeera omusiru n'okwefuula omusiru bya njawulo. Omuntu eyeefuula omusiru aba tasiriwadde, aba yeefudde ky'atali okusobola okufuna ky'ayagala. Nejjukira bulungi naffe ffennyini obeera wano nga munyumya emboozi zammwe, bavubuka na muvubuka, omusumba najja n'abeegattamu ebigambo n'obikyusa, ne mutandika okwogera ebirungi, ne mwogera bya kyaki kubanga pasita waali, naye nga emboozi si gye mubaddeko. Bategedde? Tokyukanga lwa muntu, kyukanga lwa ndowoozayo nti nkyusizzaamu kino omwami ono nsobole omuggyako kino ng'ofunamu. Kyusa ekintu ng'ofunamu. Abasajja bangi abaagala nga basajja bakulu n'ayagala omuwala omuto, n'olw'okuba ayagala amukuumira awo, amuzaalira, akole ki, n'atandika okwambala ng'omuvubuka, n'amutwala mu binyuma. Omuwala aleme kujjukira nnyo, aleme kutunuulira nnyo nvi, kubanga atunulako ku nvi omulundi gumu n'atunuulira eri Chris Evans Kaweesi ng'ayimba, n'atunuulira envi, n'atunuulira eri omuyimbi omulala ng'ayimba. Si mububi. Tokyusanga mbeera zo kubanga omuntu, wabula kyusa kubanga ofunamu, kyekikulu. Bwe mwawukana, imagine ng'obadde oli mukristaayo, omusajja n'akusiramula, n'omala okwambala shaliya, n'amaana akuleka awo. Ekyo kyaŋŋaanya okutola shahada nze ng'omuntu. Mwala yanjigiriza tahiyaatu awo ne mmala obisoma byonna mbazo byatula, buli kimu nkimaze. Siraamu tuli kumpi nabwo.
mbwa nendeka awo ssebo Shakira yonna gy'oli siri kusonyiwa